Leero ku Lugonvu's show. Nga omukazi yakwanira ku simu. Omukwano tujja, Kampala tujja. Niyo nga asanga omwana ayimiridde ng'agamba naye ggwe sigenda bigumiikiriza. Omwana nga omwami amusindikira ssente nga booking ekifo. Bwe yamubuulira ekifo omwami ye yasookayo. Yatuuka mu Kampala ng'obudde bukyali n'agamba naye tulindeko obudde buzibe ng'agenda mu kafo ako buno obugundi bwaffe obwa bulijjo obw'okweyiiya obw'esatu ebiri nga bajjamu akabalubu. Naye bwe buwoomesa emmere. Naawe tebiriiko ebagiranga mu nsiko. Kati osanga ke kammalamu n'amaanyi. Naye gali neekekemamuko omwami gali neegaana. Kati omwana yagambe tofaayo. Baba bali awo gali neesunamu na sekendi nga bbiri. Mwami n'amugamba naye nina stress nnyingi siina mwana biki. Omwana n'amugamba naye kana akantu beddako lobodda neegunto. Omwana adduse essaawa 12 n'essimu n'aseka mu blacklist. Lwali lwa mukaaga omwami ku mandi yazibira wandegeera. Bikira Maria nyabo mulongo we Bikira. N'agamba Father Ngobya. N'agamba musawo njagala kweteka. Yakalengera. Yagamba musawo njagala kwetta because siina mugaso ku nsi, siina mwana, siina maanyi, ayina ssente siina nnyingi. Mbadde ngenda kubuuza nti zo ssente azirina. Ayina wezi mumaana naye era. Naye g'omanyi ekirumanga toyina mwana, toyina maanyi. Kati abaana muveeko. Toyina maanyi, toyina ssente. Omukyala bwe yafubutukawo teyatunula mabega. Simu yayingiza mu blacklist nga abantu sagala kuddamu kuwuliza mandaazi. Mwami yagambye sooka ompa obudde. Kabadde kyakali mu kantu ako. Lwaki omweni ogwo bwe guba nga tegukkuse bulungi kuwaga ne bw'ogukaka gw'ogusindikireko gugende gulye tegulya. Anti twagamba an erection is for you to get an erection. Twachogerako ku share with nti how does the erection come about? Blood flow evaayo eri yonna and it envelops esinga mu corpus cavernosum. Corpus cavernosum kinywa kiri ku penis. Penis erina ebinywa bibiri, corpus cavernosum ne corpus spongiosum. Kati omusaayi oluva eri yonna batakyali musaayi gugenda mu corpus cavernosum newaga. Corpus cavernosum. Corpus cavernosum eyo. Corpus cavernosum yetuwagisa. Yenewaga wet. Kati engeri ebinywa gyebirina tulina corpus cavernosum ne corpus spongiosum. Kati corpus spongiosum ekola ki? Kati corpus spongiosum yeyina ekinywa ekinene nga wulira sponge. Kati sponge yegenda ne pumping ne feeling omusaayi luwe feeling ng'otumbiira ontuuse awo kati Lindirira